Tumba wesaze kulere Kampala Paul Ssemwogerere avuddeyo n'alya mutama n'atabukira General Kaguta Museveni olw'ekikulu ekyabadde olunaku olwajjo bwe yagaanye aba National Platform okusaba omwabadde omusumba ajjudde eyabadde ayambadde amagandula ng'agenze okusabira abannaffe abaasibwa abali mu busibe abawambibwa abaabuzibwawo n'abo abaafa. Agamba nti kino kikolwa kya butujju, kikolwa kya butali bumu, kya butali buntu bulamu era kya butali kyabakulembeze nti kuba bannaddiini bakkirizibwa gwe mulimu gwabwe okugenda okusabira bannaffe abaafa bawummule emirembe abali mu makomera basabirwe basobole okukyusa emitima gyabwe era basobole okuteebwa nti kati ate gavumenti bw'eva entandika okulwanyisa ebyokusabira abali mu bulumi abali mu buzibu abaafa kitegeeza ati gavumenti ate efuuse kirala tekyagoberera amateeka genda kugoberera olwo eba eri mu kutyobola ddembe lya buntu. Era agambye nti General Museveni okutobola eddembe ly'obuntu yandibadde akikumya kubanga bo bannaddiini tebagenda kusirika kwongera kutwogera ku ddembe ly'abuntu eritobolebwa mu ggwanga Uganda omuli okusibwa obwemage okuba abantu abatali musango okubanga ensimbi abantu zibawa ez'omusolo abantu balubatu be bazirya okuba nti abantu balemesebwa eddembe lyabwe ery'okusaba nti tekigenda kukkirizibwa era bo bajja kusigala nga bakyogerako nga bannaddiini kuba gwe mulimu gwabwe gwegwo nti ebyokubatiisatiisanga mbuno tebagingira mu byabufuzi nti ekyalimba bakubyogerako kuba gwe mulimu gwabwe tebalinayo mulimu mulala wabula gwakulungamya society gwakulungamya abantu kwebyo ebituufu ebirina okukolebwa n'ebitalina kukolebwa nti kati no General Museveni omu kwabo n'abyokwerinda abalina okubuulirwa ebikyamu bye bakola nga tebalina kubikola okusinziira kubukkiriza ne Bayibuli gye tusinza ffenna. Kati soke nkuwa ebigambo by'omukulembeze Sabasumba Ssemwogerere then nkuwe akatambi akavuddeko enkyeke ak'omusumba eyakubiddwa embooka eggulo era n'akwatibwa bubi nnyo n'ayambulwamu n'amagandula ekamwokya bwe babadde nga bagenza okusabira abasibe ba National Platform ko n'abo abaava mu bulamu obwensi. Okutyobola eddembe ly'obuntu, eddembe ly'okwegayirira, eddembe ly'okuŋŋaana awamu, eddembe ly'okulondera omukulembeze, good governance, byonna ebyo mu social teaching of the church mwebiri. Bwe biba bityoboddwa tulina obuvunaanyizibwa okujjukiza abo abali mu buvunaanyizibwa nti kino wano muwabye. Ng'akalulu ka 2021 kawedde Ekereziya Katolika yasongebwamu olunwenga bwe yeekubira oludda n'okuvumirira abamu ku baali beesimbewo ku bifo by'obukulembeze ekyabasuula naddala wano mu Buganda. Ensonga eno Ssemwogerere agitangaazizza. Ogwo si musango okugamba nti nno ngambye abantu mulonde abantu abalungi mulonde abantu abamanyi Katonda nze nga munnaddiini lwaki sikyogera mulonde abantu abamanyi Katonda ogwo nagwo musango oba onnenyeza ki. Enfunda nnyingi omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni azaalabula bannaddiini okukomya okweyingiza mu byobufuzi naddala buli lwe bavaayo okwogera ku ebyo bye balowooza nti biba tebitambula bulungi. Naye Ssemwogerere agamba nti buvunaanyizibwa bwabwe okulungamya eggwanga. Naye okwogera kubibonyabonya abantu ebyokutta abantu ebyokubasibira obwereere ebyokubatulugunya ebyobutawa abantu nebatalaba musolo gwabwe kigukola okwogera ku ddagala etaliwo mu malwaliro ekyo si nsonga ya bufuzi. Tulina obuvunaanyizibwa ng'Ekereziya okulambika abantu ate abantu baffe okulanga bazidda mu kkubo ettuufu. Bwe twogera ekifaananako bwe kityo tuba tweyingiza mu byabufuzi ate bwe tutakola ekyo tunaakola ki kuba gwe buvunaanyizibwa bwaffe bwe tuteeka okubeera nabwo. Kati ndowooza obubaka mubufunye butuuse bulungi wa General Museveni nti abasumba baba tebeeyingiza mu byabufuzi wabula gwe mulimu gwabwe kulambika bantu nga n'abasirikale mu batwalidde abakola ebikolobero n'abo abakulembeze abalagira abasirikale okukola ebikolobero nga nabo mu batwalidde. Kati kankulage akatambi akavuddeko nabe okuba nti n'okusaba obusabi tekukyakkirizibwa mu ggwanga Uganda nti olwo abantu bagoyingewa baba tebakyakkirizibwa okusaba. Ne banyabo nze Bishop Tomusange William Bifachi okuva mu Mityana North Mbeera Kiyogani nze ndidiga Joy Missions International Ministries mbadde nzize batulangiridde okusabira abantu baffe abattibwa era mbadde nzize tusabire abantu baffe tusabire eggwanga naye tuli wano poliisi etuganye ogenda okusaba bwe tuba nga tutuuse ku kiseera ekifaanana bwe kiti nga n'okusaba mu ggwanga tekukyakkirizibwa
tuba eggwanga limaze okuwaba kubanga eggwanga lino liriwo ku lwa Katonda n'ensi yaffe naye bwe tuba nga tetukyakirizibwa na kusaba ng'okusaba nako kuziyizibwa kitegeeza eggwanga liwabye livudde Katonda. Tukubiriza abakikwatako ab'obuyinza batukkirize tusabe ng'eggwanga. Singa ogaanibwa ozzaako ki? Nze njagala genda kukkirira kusaba. Tugenda tusabira baana abattibwa, tusabira ggwanga lino libeeremu emirembe, eggwanga libeeremu essanyu, abantu beeyagalire mu ggwanga lyabwe. Kye twagala emmamba zisazeeko Kamokya emmamba zisazeeko. Luno tuli mu lutalo. Yes gwe andaba akaseera kano n'okusaba nga tekukyakirizibwa mutugaana okusaba mu nsi yaffe n'okusaba ngenze kusaba nganze omuntu omu kangende nsabira eggwanga omuntu omu ngende nsabira eggwanga lino lyaffe bwe muba nga Katonda temukyakkiriza n'abantu kugenda kusaba eggwanga tetukyasobola kusaba. Ayi Mukama Katonda gwe Katonda nannyini nsi eno tunuulira abantu bafuuse abatujju batulemesa n'okusaba. Taata Katonda omuyinza ebintu byonna golokoka otulwanirire ng'eggwanga lino erya Uganda tufune emirembe. Gwe Katonda zaatuyamba emirembe gyonna. Eggwanga nga liwambiddwa Mukama golokoka ojja otulwanirire ng'eggwanga lino erya Uganda tusobole okufuna emirembe nga bannayuganda, tusobole okusaba, tusobole Mukama okuba n'eddembe kubanga ensi eno yo Mukama gwe Katonda alonda abakulembeze. Bwe tubanga ayi Katonda omukulembeze gwe watuwa nga takyatukkiriza na kusaba, Mukama mukyuse otuwe omukulembeze anatusobozesa okusaba, anatukkiriza tube n'emirembe mu nsi yaffe. Mukama tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe era omaze okukikola mu linnya lya Yesu. Amiina. Ekyo kiwedde omukulembeze tumugobye bwabanga atugana okusaba. Yes tuli Kamokya emmamba zisazeeko. Luno tuli mu lutalo gwe ali mukonda bakulu GTV luno lutalo lwennyini. Yes Mmanyi mulina Katonda gwe mukkiriza. Abasirikale mweddeko mumanye babakozesa bukozesa. Bishop amanya Nze Bishop Tomusange okuva mu Mityana North. Tomusange William. Nze Bishop Tomusange William Bifachi ng'ambeera mu Mityana North kulembera obuweereza obuyitibwa Joy Missions International Ministries. Yes gwe ali mukundaba akaseera kano Kamokya yasaliddwako tosobola tulina wasobola kuyita teri muntu gwe bakkiriza nga si wa mawulire. Yes gwe kikyali mukulaba Kamokya yasaliddwako teri muntu akkirizibwa kuyingira, kitebe kye Kamokya emmamba zisaliddwako era nga kikyo ne mukutegezaako gwe eyakatuuka ku Lugero TV. Yes gwe eyakatuuka omwogezi w'ekibiina yawambye Yoweri Ssennyonyi. Nation cannot even allow us to pray. We have to pray God to bring a difference, God to bring a change, bring a leader that will allow people to go for prayers.
Yes, gwe kiyinza okutegezaako Kamwokya yasaliddwako teri akkirizibwa ku waliwo kawendi nkusiba kikenyeza okugamba waliwo kawendi nkusiba akawembi ejjowereso ennyonyi nako nkalaba kakomyewo. Yes, gwe ali ku Rogerio TV. Yes, ga ali ku Rogerio TV. Kewendi nkusiba kamaze ottuuka. Omusumba ono bamaze okusaba essaala ezo z'owulidde abasirikale ne bamusalako ne bamusazeeko bamuyingiza butereevu. Ndisekwata Bishop bamututte John eyo omusumba obwedda gwoli mu kulaba kuno bamututte obwedda pastor obwedda pastor ali mu kusaba atwaliddwa. Bw'atyo omusumba bwe yatwaliddwa n'agaanibwa okusaba. Kati nebyo bitanudde Sabasumba n'agamba ku bakulembeze abo bannannyini buyinza bakutte emmundu nti bakomye effugabbi baleke abantu basabe. Tebayinza kuba nti balemesa n'abantu okusabira abafu baabwe, balemesa abantu okusabira abasibe. Ate bwe buvunaanyizibwa bwa church bwennyini, bwe buvunaanyizibwa bw'ekeresiya, bwe buvunaanyizibwa bwa bannaddiini okusabira abatuvuddeko omubulamu, okusabira abannaffe abafudde, okusabira abannaffe abasibe, okusabira abannaffe abali mu makomera, okubasabira basobole okukyuka ate n'okubasabira basobole okuteebwa. Bwe buvunaanyizibwa bwa munnaddiini. Nti toyinza kugamba nti wakuba munnaddiini agenda kusabira abasibe, agenda kusabira bannaffe abali bannaffe abattibwa, bannaffe abaabuzibwawo nti ate obwo biba bya byabufuzi. Obwo teba bya bufuzi wabula kuba kusaba era nga kino kikkirizibwa teguba musango. Nti n'abagamba mbu tebaagala gavumenti nedda balina okugamba abantu balonde omukulembeze oyo gwe bawuliramu emirembe, omukulembeze ayagala eddiini, omukulembeze ayagala ensi ye, omukulembeze ayagala Uganda ye, nti gwe balina okugamba abantu balonde kubanga kibakakatako eddiini ekibagamba era kyebasaba nti bagamba abantu balonde abo abalina okuwa oba abaagala eddiini abaagala ensi yaabwe nti balina okulonda. So bw'atyo Bishop Tomusange bwe yalinyisiddwa bwe yatwaliddwa mu John era olwamutadde mu John n'avaawo. Kati ekikolwa kye kivumiriddwa abasumba ab'enjawulo nga bagamba nti ate Museveni kyakola kisusse oba omulamuzi kiswaza buswaza talina kukikola era asaanidde akikomye bunnambiro amangu ddala. Kale byebyo nno ebiri e Uganda. Teri alina mirembe, ffenna tuli ku bunkenke, tusaanye nno okutereeza Uganda yaffe, tusaanye okutereeza ensi yaffe ate nga ffe teri mulala. Tulina kumenka Kyagulanyi bw'atugamba, tulina kwekyanga Kyagulanyi bw'atugamba, tulina okwekalakaasa Kyagulanyi bw'atugamba. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bataayi mweraba.